nagwongera wano Kimera oh my god Ggoolo number 1 ya Gomba Kimera oh my god Kimera wangadde akalenzi kano kebayita Kayongo Michael kapikinze omu bafunye opportunity emu ne batuteeba tuluzinze concentration ne gwe muzannyo gw'emipiira ya katulabe ekiddako
ensobi tuganye concentrating mu maaso ga Ggoolo ne tugaana okuteeba Ggoolo gye tubadde twetaaga, so tugenza okukomawo ne bateeba mu dakiika 2 after concentration mu back baganye okumakinga obulungi okuorganizinga ne tuconsidinga goal ate olugendo ne lweyongerako ennyo naye ekitulemeseza concentration mu maaso ga Ggoolo opponent tumwagaliza ekisinga twaluzinga omupiira guli 2-1 naye tubale tusobola okukomawo after half time tukoze 0-0 tubale tusobola oteeba Ggoolo emu ne tukomyawo mu game ne gubeera 2-2 kyonna kibadde kisoboka naye concentration goal gye tuconsidinze ali nga twakakomawo ekyusiza format yonna kwe tubadde tulina okusambira so ne batwala olunaku nze sigyekwasa era kyova olaba sigibaddeemu biri ebyo byabamanager sitera kwagala bikola ki byogeramu naye ekibi nnyo okubeera n'embeera bwetyo mu kisaawe naddala mipiira weegiti embeera si nnungi okujja n'ebintu weebityo mu misaawe obikola ebintu weebityo so tulina just kutereezaamu tekyewuunyisa nundi mukaaga mu layini kyewuunyisa no timu nagisoma nemanya obunafu bwayo n'amaanyi gayo wali so twetegezako okukolako mu leege zombi kiunyi nagiraba nga esambanga mbadde njanjigoberera so mbadde ngikoleko omwaka mungi ate nga n'omutendesa abaliyo bamanyi kibasobola okukola nabunafu we buli kyova era nkoze bwesaati bweti abantu balabe nti basajja bantagudde takudde naye Katonda talya nguzi tumaze ntuwangula teririyo ndi ku Gaddafi bakagikuwa empiira 3 mu layini lwaki yo siwangula yesebu just wano mbasinga next month meka 13 finals 7 ebikopo 5 kitwala kya mukaaga katwala ndenkana naye tujja kitwala ekikopo ekiga ky'omwaka waffe guno okutwala kikopo so kyali ku course yalowooza nti bulemezi w'amaanyi ne tujja mutegekeranga tutekedde abantu tusobola okutwala ekikopo kino simanyi sinaweza kinyonyola nti bankubye babbye essimu zange babbye ssente n'ebintu bange babitutte mbadde nina mu busawo naye tushingiriza tukujja kumulamba bageza kutucyankalanya tujja kumulamba naye tuli bantu bakulu tugezako okwekkakkanya netwekumakuma netujja tusama omupiira Nyanza tugonza Tone golokipa we Gomba era captain soka kwebaza Katonda atuwadde obuwanguzi omupiira gwa leero tegubadde mwangu naye Katonda basazeewo omukisa ne gube ogwaffe omupiira gwa leero tegubadde mwangu kuba basose tucyankalanyamu naye omuntu eyazze twaze ebyo byonna tubisuubira nti bagenda tucyankalanya ne tukipinga kam ne discipline ndooza era singa ffe twabadde twetabye mu kucyankalana omupiira ndooza wandibadde batukubye naye twagezaako okubeera kam ensonga ndala soka okwebaza nnyo banagomba abawagizi baffe Katonda bampere ddala omukisa ebyaddala batubeereddeyo mu mbeera embi n'ennungi era mbasuubiza nze nga nze kapiteeni waabwe akulira ttiimu y'Eggomba omwaka guno tugenda baleetera ekikopo okutwaliza wamu omupiira tegubadde mwangu tension zibadde waggulu nnyo kubanga bwe twabakuba ewaffe Eggomba ekabula soke nabo nga baagala batwesasuza eno naye nga bwe mukimanyi nti Gomba kibadde kyeyoleka mu masaza nga kyanjawulo nga ttiimu yaffe yanjawulo nnyo eri outstanding era bwe tuzza omupiira abasambi twabadivisinze tubagamba nti bakakkane bulungi nnyo era obuwanguzi bwaffe ekyamazima kyali kiranga ttiimu yaffe nnungi nnyo okusinga ku ya Buddu ate nga tulina mission jjukira tetwajja kusamba busambi tulina mission nga ya kikopo kya 6 era mission gye tuyimiriddeko eyo simanyi eri oba anayiseemu naye ffe tumanyi nti ajja yajja era Gomba ku ntiko